Kitalo ddala nkuletedde stories za mirundi ebiri. Askaali akutte emmundu n'akuba omukazi amasasi agamutiddewo. Ensonga evudde ku ki? Okusinziira ku information gyefuna okuviira ddala awo Nansana kigambibwa mbu askaali ono aludde ebbanga nga waliwo omukazi gwe yeegomba era ng'agezaako okumwogereza okukwana ng'ageza kumutebera omulimu omukazi from the first place yali teyamutwalira budde teyamuliira ssente kwegamba teyamumalira budde wadde sekendi. Omukazi ono yamugambirawo nedda oli askaali sisobola kwagala askaali abavuzi ba Subaru mumanyi kye bakola baddira emmotoka ne batandika naye ng'abantu bonna ndowooza omusajja ono ageza kugamba waayo omukyalo abasirikale mumanyi bakola omukyalo ndowooza nga nikobe yagamba tewaayo askaali ono ankwana naye nze munange sobola kwagala ki baaskaali badde malaaya so ebbanga oliisewo n'askaali nasigala ng'alemezaamu naye wansi mu comment section njagala mumbuulire ono eyafudde n'emikolo egyamukoleddwako osuubira yabadde akola mulimu ki oba baagala beeyagala. Askaali kye yakoze kwe kwata emmundu n'amukuba amasasi era bw'ati omukazi n'afiirawo. Kitalo ddala naye amawulire ag'essanyu gali nti askaali ono yakwatiddwa era ng'abadde akyakumibwa ku poliisi sayidi zaawo e Nansana. Mawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala okuvaako e Nansana. However, ne story endala ey'omukazi poliisi naye emukutte oluvannyuma lw'okukwata enkumbi najjolo Jambiya Nsuuluulu n'agenda n'atandika okubeera ng'amenya ennyumba. Ono ye kigambibwa mbu ennyumba eno yasinkana omusajja nga bonna baavu tewaliwo kye balina ne bakola mpola ne bazimba ennyumba bombi babiri ne beezimba oluvannyuma ne beekuba embaga ennyumba yaabwe ya bufumbo munnange beekulaakulanya kyaddaaki omusajja ng'agoba omukazi ono mu maka genda nkukooye genda omukazi yagambye tondabanga nze eno ennyumba twagizimba babiri nakusanga tewaliwo kyolina kuliko ettaffaali lyange ye n'agenda n'akimako ettaffaali lye omukazi yakoze ye yagenze n'akimako ettaffaali lye ku nnyumba okukakana mukazi wattu nga bamukutte poliisi olwo damaging property naye ye yabadde akimyeko ettaffaali lye abakazi tebakyasaaga ono kwesa mekisumidi yangenda sigana nkuleetera updates gwe kyolina okola subscribe nga ninga notification bell ebisigadde obitulekere posta gy'olaba awo ya mwana muwala amanyikiddwa nga Chloe bambi alina kansa oba ekigambo ngenda kyogera bulungi bamuyita Jamino cancer. So jam cancer kigamba kyogera batya kansa oyo naye ng'ayeetaagisa miliyoni 35 okubeera nga ajjanjaba. Osobola bulungi nnyo ssente ozisindika kwezi namba z'essimu oba oyagala details osobola okuba ku namba yange ey'essimu ngenda sobola bulungi okubeera nga nkuwa details osobola okwekwatakwata mwana muwala ono bambi omuto okwejja emyaka gy'aleka asobola okubeera nga ataasibwa obulamu.